ne baŋŋamba ngende ku muti guli eri mbiteekewo ne ŋŋenda ne mbiteekawo olwadda wano eno nga banziza mu mbuga eyo nga baleeta kabokisi bamusukka ne bamugamba amayembe gennyini gegamba oyo Ssekaggo yalawo simanyi kiki olwaliro omusamba gwe kigiikira ng'ateekayo olubugo mu nsonda abaggalawo nga baleeta akabokisi okutemya n'okuzibula nga bamugamba kati ggulawo ng'akabokisi kajjudde sente awulira kati engeri gye nali ntudde wabweru ebya sente za Uganda nga sikyabitegeera bulungi bino omuntu akuteerawo sente agambe nti ezo sente meka nezinyamu tegeera bambuuza sente meka ezo bubuluuza oba nagamba 2 oba nagamba 105 bwe bityo ne baŋŋamba nedda ne baŋŋamba ddamu niyingizaako banywa nagamba nedda ne bamugamba ddamu oggalewo naggalawo ogenda okugira akabokisi akabadde mu sente za Uganda nga kajjudde $. Amanyi sente bezisuula eddalu nange nga baŋŋamba ngule ente 6 ne baŋŋamba mbaweeyo baŋŋamba $4 million bo bennyini tuguleyo omwenge omuganda omuzigo amatooke embuzi tukole emikolo nange nga byonna kuba sente nazirina byonna nga mbikola nange wembikola nga bampaako enusu 10 ekya $. Abangamba agenda okivunjisa nga ngenda nkivunjisa kati ate nga sikakasa nti sente za ddala awo kati munnange kumbe nali neesiika munnange benagira nga mbagamba ntuuse okuddayo wa ebweru nga baŋŋamba ffe nno guno omulimu tugenda gukolera $4 million. Naye gwe kakati nze kunzijjako kintu kyali nali ndoota mu birooto kintu nga kintu gakikola ki ekitegeera kati tukyuse kati tulimu bya ssente guli omulimu gwaggwa olwo baŋŋambye ekintu bakinzijjako segambye nti nagule nga sikyakiraba ekitegeera okuyamba guba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza obufere obugenda maaso mu ggwanga obutuufu bwo buyitiridde ne weebuuza omutuufu yaliwa tusinzidde wano era bwe tuti twasinziira wano nga tulina omwami omu gwe tukolako amawulire wano okunenya omwami ono kali katambya kamu akaliko abenzi oba bakwata abenzi kwe twava okunoonya omwami oyo nga twebuuza ebintu binene bikolebwa bitya n'ebiringa ebyo kale yagezako oba oliawo okunnyonnyola engeri gye bakolamu ebintu byabwe akonno abantu abamugoberera ndowooza ne bamulabamu omulamwa ate nga bwe baatuuka mwana twe ebintu ne bitabukira ddala tusinzidde wano eno tucukube wantu mufere tusinzidde wano eno kubanga bujjombi bagamba ntone mutambula mbasaba bekinansi mwongere okwetegereza wadde ffe tumukozeko interview bw'otuuka yongera okukola ki okwetegereza naye abantu bano babuzaabuza batya abantu n'atuuka okutindisa ebintu byo n'atuuka okuggyako ssente empitirivu mazima ddala ng'olowooza olina muntu omutuufu abafere mu basawo ab'ekinnansi betuliko olunaku olwaleero tusinzidde wano Mugatansi nga wano eno tuzze nga abantu bemulugunya okuba nti
abalaga nga bagenda okukola ku bizibu byabwe ate ebizibu ebyo n'atabikolako ate nga bajjako ssente empitirivu. Tutandise n'omwami ono bwe tutagenda kwatukiriza amannya agenda tubulira emboozi ye bwe yajja wano eno ebintu byatambula bitya. Sebwesagisa okulaba kati tuli mu kulabula abalala baleme kugwa mu nsobi ate era nenanyini kukikola aveeyo asasule otyo kubanga tuza wano nadduka omwami adduse Mugatansi adduse abantu gwe basuubiza okuba nti olebaddeko awo nga weesiganye omuntu ofunye ekizibu odduse mu kyaki ofunye ekizibu oddukidde mu bantu bano eno koga n'olulya ddala nga essuubi lyo likola ki liri awo kyokka mattu ebintu ne bikyuka. Okay, tutandike otyo gwali mwaka 2015 otyo nali mbeera bweru kati waliwo nali waliwo college nali nkolako netandika okufuna ekintu nga kintawaanya kati munange bweru nga omanyi tubeera nnyo ku intaneti nindaba omusajja nga yali akutte omukazi omwenzi kati wenajja negamba waayingi nti osanga omusajja ono ayinza okukola ki ayinza okunnyamba nenzija wano eno basooka kuŋŋamba leeta sente z'enfudu mitwalo 15 nagamba bagenda kukolera sente mmeka ndowooza kyamalayo emitwalo nga 28 bwekityo nagamba ojja kukomawo nga muwadde sente agenda anoonya enfudu biki kati we nagenda nenkomawo ndowooza oluvannyuma lw'ennaku nga 2 yankubira essimu enfudu ngifunye kyangu nankolako ebintu ndowooza namba n'eddagala ly'okunaaba ndowooza nteeredde naye ate nagamba ojja kudda simanyi waliwo ebirala bye tulina okukola nanyingiza mu kasubi omwo ak'amayembe sajja watu nali situlangako na mu kasubi awo nga ntyankankana naye neŋŋamba waayi ninyingira nentuulamu kati omu mwenyini amayembe ne gaŋŋamba ojja kudda genda basooka kumbuuza osobola okunywakiriza eddagala ne mbagamba sisobola nze gyembeera sisobola infact ebiseera ebyo nali nfutuze na mu woteeri ndowooza nga nganya okugenda ewa muzeeyi ne ŋŋamba nja kusula mu woteeri mpaka wenakola ki naddayo naye nkomawo bwenkomawo bantwala mu kyebayita mbuga ya Muwanga nga gyentusandika okuŋŋamba esente zino zendaba enyingi sente zaani nemubuuza sente nti sente nti nekimbuuza olina sente mmeka nenekenegeramu nemubuuza ku lwaki nti olina sente mmeka nemugamba ku akawunti bana alinako miliyoni nga 14 bwezityo naŋŋamba naye sente zendaba nyingi nnyo sizeezo miliyoni 14 zogamba ne bansindika nti ate nzirewa mu mbuga y'amayembe kati embuga y'amayembe nayina ploti ne baŋŋamba ploti yewagula oli wa mukisa nnyo awo kati waggulu wa ploti waliyo omuti nga munene nnyo naye nga bagamba gwa misambwa ne baŋŋamba awo wayitangawo omusambwa awo wenyini wewaggula wayitangawo omusambwa ne baŋŋamba naye ogenda sooka ogende ojja kudda neŋŋenda nali ndi awo nga bajja nga baŋŋamba nti waliwo omuvubuka gwe twakolako twali tumusiimye tumuwa ekirabo naye ekirabo ekyo yakikozesa bubi naye gwe omusambo ogwali guyita mu puloti eyo gye wali okola ki nange ne bampa emmwanyi ne bagamba gula emmwanyi amatu 9 ne bampawo n'eddagala awo ne baŋŋamba ngende ku muti guli eri mbiteekewo neŋŋenda nembiteekawo olwadda wano eno nga banziza mu mbuga eyo nga baleeta akabokisi basuka ne bamugamba amayembe gennyini gegamba oyo kusekago yalawo
simanyi kiki olwaliro omusamba gwekiyikira ng'ateekayo olubugo mu nsonda abaggalawo nga baleeta akabokisi okutemya n'okuzibula nga bamugamba kati ggulawo ng'akabokisi kajjudde sente. Awulira kati engeri gye nali ntudde wabweru ebya sente za Uganda nga sikyabitegeera bulungi bino omuntu akuteerawo sente agambe nti ezo sente mmeka nezinnama otegeera bambuuza sente mmeka ezo bubuuliza oba nagamba 2 oba nagamba 105 bwe bityo ne baŋŋamba nedda ne baŋŋamba ddamu niyingizaako nagamba nedda ne bamugamba ddamu oggalewo naggalawo ogenda okugira akabokisi akabaddemu sente za Uganda nga kajjudde $. Amanyi sente bezisuula eddalu nange nga baŋŋamba ngule ente 6 ne baŋŋamba mbaweeyo baŋŋamba miliyoni 4 bo bennyini tuguleyo omwenge omuganda omuzigo amatooke embuzi tukole emikolo nange nga byonna kuba sente nazirina byonna nga mbikola nange bwembikola nga bamupaako enusu 10 ekya $. Abangamba agenda okivungisa nga ngenda nkivungisa kati ate nga sikakasa nti sente za ddala awo kati munnange kumbe nali neziika munnange benagira nga mbagamba ntuuse okuddayo wa ebweru nga baŋŋamba ffe nno guno omulimu tugenda gukolera emiliyoni 4 naye gwe kakati nze kunzijjako kintu kyali nali ndoota mu birooto ekintu nga kintu gakikola ki ekitegeera kati tukyuse kati tulimbya sente guli omulimu gwaggwa olwo baŋŋambye ekintu bakinzijjako segambye nti nagule nga sikyakiraba ekitegeera nange nzirayo bweru nga baŋŋamba naye kakati ebintu byo tugenda biteeka mu nsozi naye musozi gyetugenda bebiteeka abakuumi beetaaga ebyokulya era nze benaddayo nga mbaweerezanga sente buli mwezi oluusi kakadde oluusi kamu kitundu oluusi 7 ekitegeera bwe ntyo kakati munnange neziri zebansaba ezogamba nti ki nti bagenda kukolera mulimu emiliyoni 4 nga nsooka mbawaako 10 nange nga mpeereza emyaka egyo gyonna mpaka 2015 tewali mwezi gwe saamuweereza sente ekitegeera wenzira wenkomawo kwate baŋŋamba akati ekintu kino tetwagalako omusaayi gwa muntu ensonga lwaki akati twakitaddemu n'abeewammwe ekitegeera emisambwa nti egyewaffe nga bansaba ente 16 ye ente 16 nga kumpi buli lunaku nzija ne tukola emikolo sente ne bazikuleetera kitegeera ne bakola bwe bati miliyoni 16 nga baŋŋamba nti kakati ogenda ogula ente 16 wetaaga ne transport nga mbawa miliyoni 17 kitegeera era tuddamu ate tugula embuzi endala 2 tukola emikolo wano eno nga nvaawo ate nga ngenda kati olujjukira bamanja 3 nga bo ate kakati bino bebagamba akolayo omukolo gulayo kino gulayo oti ebyo sizimanyi
kitegeera nange nga nzirayo bweru nga nyongera ku ziri asatu ze bamanje ez'obukozi ngira nyongera kukola ki kusindika nga mpaayo endala 10 sigazaayo meka kino ekintu nkugambye bwentula wansi nenkiba singa nali mpandiika sente tezina miliyoni 7 nzizeera mpeereza sente ezo ebyokulya nziira bayinza okugamba ate akati twetaaga tukole bwetu ne bwetuti nange nvaayo bweru nkomawo kati olwo manyi kumpi buli kimu nkimaze ez'obukozi nzitaddeyo zonna kuba bwe naddayo nasindika nasooka nembewongerako 12 nenziramu nempeereza neziggwayo okitegeera ez'obukozi zaggwayo okitegeera kakati munange nkomawo ate tukole emikolo bakutute mu bino bakutute mu biri ogenda okugira bukadde 2-3 bugenzi ogenda okugira naye nkugambye teri kintu kikyamu nga sente omanyi okulaga $2 million nga buli lwogira nga bazikulaga nga n'ekisumuzo gwakirina bw'ojja bakaleeta gwolina okaggulawo okitegeera kati entuba ekiseera nga sente nkomyewo sente zimpweddeko gamba naye ekigenda maaso nesuka nembivaako nga baŋŋambye awo baŋŋamba ate niyo miliyoni endala 28 twakola buli kimu kye baasaba netutuuka awantu nga ndaba buli kimu ndowooza kiwedde ate ne basaba 28 ndowooza awo naye ntandise okuggwamu otulo tuwebweru nentuulewo ewaka nendowooza kyekigenda mu maaso saabanyega nensirika nengenda netandika okukola ebirala nenvaawo nengenda mu nsi endala nembeerayo nensirika kati ntandika okuzibuka amaaso bulungi nagamba sigenda mukubira ssimu kansirike ndabe nemuwe namba yange esimu nemugamba eno gye nadda namba yange esimu yeno kuba we nabeeranga eri nga akubira essimu era omwezi gona tukugwako akuba amasimu bajjajja bagambye ekitegeera kati nze saamukubira nentuula omwaka neguyitawo ogwokubiri neguyitawo ogwokusatu neguyitawo tugenda mugwokuna kati nemukubira ogamba otya wabulira wange mbadde nkunoonya biki ensirika akati ojjaddi eno bebakutuma wabifuna nemugamba sinabifuna naye kati awo nga omutima gwange ntandise otegeera nti naferebwa kitegedde nkomawo saamunyiga enzija nentuka banyingiza omu mbuga y'amayembe era byadda mu sitoole kakati mala bandeetere eddagala mala bagende baleeta amazzi simanya ku nyanja ki eyo eryegundi emityana bagiyita batya naabe bintu bwebityo naye nga nze kati ekya ssente zange nakivaako sikyamuwadde ekiko naye nga nze kati mbeerawo nga mukola ki nembeerawo nga musiru wano nembeerawo nemusitadi nga nemutegeera movementi ze naye kati ngenza okutegeera nga ndaba alina abalala bakola ki bateeka almost mu kintu kyekimu sikwe kutegeeragana ne munange oyo nanyumizaako netufukama mukwano naye nze saasuka mugamba nti oba kino ne kino kubanga sinamutegeera ntegeera nkolaga naye nani nensirika tewensirika ye kenyini natandika okumpeereza message kuba nali mugambye agenda kuvaawo mu Uganda ndaba ebintu bitambula ngenda kudda kati oli nampeereza message esimu saagina nzise ku charge
nasangako message nga 11 ningamba nagamba ki ngenda okuzisa omwami nali nyimiridde n'amagulu ne gakankana naye olyanga nkankana kati olwo omanyi waliwo okubeera nga ofumiintiriza oba nga oteebereza ekintu naye nga tunokonfaminga kati nenkonfaminga ddala nti omuntu mufere era namukubira essimu ono nemugamba toddamu muwadde 10 mubbi omusajja mubbi n'ebintu bye biki bibbi toddamu bawadde n'ekikumi kwekutuula kati netunyumya nanyumiza bwe bamubbye ze bamubbye ekyegera nemubuulira kati ogwolugera ku ezo kati ate nze kitegeera embeera bwetyo teyanziza ana emboozi zino tuzikoze musobole nammwe okukola ki okubanga mumanya kiki ekigenda mu maaso. Omuntu asobola okujja n'akola eggulire naye nga naye omuntu takola ki tamumanyi ate ne bana abajja mu bifo nga bino babeera tebamanyi oba mukitegeera. Kati nina kye neebuuza bakati gwe kikyo kirimu sente zino ez'akabokisi ze baakulaga nga bw'ogambye sente zikyusa ki zikyusa omuntu naye kati bano ate be batalaze sente twebuuza obwongo bwabwe babukyusa batya oba kitegeera. Kale emboozi y'omwami eyo kansimanyi okitegedde bulungi tugenda kwogerako n'omuntu mulala ate naye era gwabadde ayogerako embeera si nnungi bannange. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.